kamalirize n'obugambo buno buwandiike buli musanvu ndi busomesa olulala. Sande wadde nasomesaako other people's money naye kati kankuwa ebirala by'oweetaaga. Nja kujja mbisomese. Faith. Tosabanga sala nga tolina kukkiriza. Have faith and a total trust in God. Beera n'okukkiriza mu Katonda, beera n'obwesige mu Katonda. Mwesige nnyo. Mwesige osinge ne pastor wo. Number 2. Esooka mugimaze. Have faith in yourself. Gain your esteem. Self-esteem. Wekkiririzeemu era weerabewo. Self-esteem nkiyise kwerabawo. Wekkiririzeemu era weerabewo. Tikiina kyekigasa okukkiriza Katonda ng'ate gwe weezalawa. Faith in God, then faith in you. Number 3, commit yourself and take action. Commit yourself and take action. Beera ne commitment mu bulamu bwo. Baako ekintu kyeweewaayo okukola ate kikole. Baako ekintu kyeweewaayo okukola ate kikole. Number 4, consistency and focus. Beera munyiikivu ate tovanga ku mulamwa. Obuwanguzi Bujjingo bw'alina bwekwesaawo mu point number 4. I am consistent and I am focused. Onzijjako ng'otala n'ogweri. Nze gye ndaga ndabayo. Waliwo yatandika mu bulamu bwange saagala mujjako maaso. I am consistent and focused. Nasuze mu night prayer nakoze obudde obumala. Wendi mu Sunday service si zabuyisa kungulu si we wabuweyi no. Nkuwadde service ejjudde ku Sunday. Monday ngenda kuwa service ejjudde. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday twina night prayer. Expect me there with full commitment. Commit yourself and remain focused. That's point number 4. Bintu bingi ebijja nga bizze kukuugula, bizze kukukyamya, bizze kujja kumulamwa. Number 5, discipline and principles. Discipline and principles. Mirako ejja ennaku y'Omukama n'agizingako. Eyagala discipline, eyagala principles. Discipline kitegeeza empisa, principles kitegeeza amateeka ge weeteerawo. Kati nga wano ffe tukimanyi nti bw'onoonya omwenge tojja kubeera wa mugaso. Gavumenti tegenda kuweera mwenge. Era mu bintu ebirinnya omwenge teguliiko. Olyoke otegere nga tegugasa. Ebintu birinnye, sabbuuni alinnye, omunyo gulinnye, sukaali alinnye, buli kimu kirinnye. Omwenge guli constant. Tamiro osiriwale. Beera ne principle. Setting a standard. Principles. Standard principles. Omuntu akimanyi nti okuva ku ssaawa 4 ku Sunday tankubira simu. Paka. Yeah. Discipline and principles. Bikola empisa zo. Tolinda bantu ku discipline nga we disciplining. Obirene principles. Beera n'amateeka agafuga obulamu bwo. Ffe ne bw'ojjawo constitution y'eggwanga tetuza misango. Mmwe mwenna abali wano bendabako. Sirowooza nti mwagaanye okuza emisango kubanga Uganda yina constitution. Not at all. You are self-principled. Waliwo yatuula mu bulamu bwammwe n'abawo ekyokukola. Anoonya emisango taginoonya waffe eno. Ne bw'ogutusibako ogukuddira. Number 6.
Think big all the time. Katonda kyagamba ekyo nti nakola omulimu gumu ne mwewuunya ne muwuniikirira. Yokaana 7:21. Omulimu ogwo ogumu ogwewuunyisa ensi ne gungiwuniikiriza guba munene. Katonda tasobola kuddira muntu alowooza katono n'amuwa ekinene. Think big. Never call God a big God when you are a small thinker. Kiwandiike. Never call God a big God when you are a small thinker. Actually, I'm just polite. Nandibadde nkuyita shallow thinker. Shallow-minded persons are not allowed in church. Abantu abalina obwongo obulinga obw'enswa. Olowooza Katonda omunene, the creator of heaven and earth. Lowooza binene. Si nsonga ogenda kukola ng'otandikira ku kitono. Naye obanga onookyusa ensi, ekkirize nti waliwo Katonda. Wadde osomba mazzi ku kyalo, lowooza ebinene. Wadde oyoza ngoye ku kyalo, lowooza ebinene. Wadde ogolola ngoye z'abandi, lowooza ebinene. Wadde weetikka migugu, lowooza ebinene. Wadde otunda mandaawo, lowooza ebinene. Oli mutembeeyi, tekitegeeza nti obwongo bwo bufunze obuteeke ku street. Think big all the time. Think big. That was number 6. Number 7. Be faithful. Humane. Humbleness. Faithfulness. Humane. Humbleness. Obwesigwa. Obuntu bulamu. N'obwetowaze. Obwesigwa. Obuntu bulamu. N'obwetowaze. Beera mwako obuntu. Humane. Beera mwako obuntu. Beera naako obuntu. Afrika eno ya designingibwa ku musingi gwa buntu. Waliwo kati kampeni etambula mu nsi yonna eya ubuntu. Ubuntu. In South Africa babuyita ubuntu. Ekigambo kijja kitambula mu Zimbabwe, Malawi wa ne kituuka mu Rwanda ne bagiyita ubuntu. Ne kijja mu Uganda ne kifuuka ubuntu. Obuntu bulamu. Humane. Beera muntu mulamu. Ekyogeza abantu kuba naabwe ebitaliiyo. Ekitambisa ebigambo ku social media ebitaliiyo. Ekikozesa bannaabwe ebintu ebibi ne babaloga ne babatemula ne babawa obutwa. Kubulwa buntu bulamu. Obuntu bukumanyisa nti tuli bantu, twatondebwa Katonda, wano tuli bagenyi, tugenda kuddayo, tweyise bulungi mu bannaffe. Biweddeyo. Yimirira ku bigere bye tusabe. Yimusse emikono egyo waggulu. Mugambe Mukama nti nkwegayiridde. Olimba tonayogera. Mugambe Mukama nti nkwegayiridde. Mugambe Yahwe nti nkwegayiridde. Ozingeko ennaku zange embi. Ozizinge ng'omukeeka. Ozisule mu bunyo obuwanvu. Mu bunyo obuwanvu obutakoma. Ennaku zange 19 ez'okusaba n'okusiiba zibala ebibala ebirungi. Nkwegayiridde taata, nange bukye ku makya njogere nga Elizabeth nti bw'atyo bwankoze Mukama. Mu nnaku ze yantunuliriramu okunzijjako ensonyi mu bantu. Nange ntambule nga ngaziwa. Nange ntambule nga nvimba. Kubanga nnyina Yesu atanneerabira. Yimusa emikono mu buli ebyoyagala kukolereko. Yogera byoyagala kukolereko okusinziira mu saavisi. Okusinziira ku nnyiririzo owulidde. Okusinziira ku kigambo ky'owulidde. Saba Mukama abeeko byakola mu bulamu bwo. Saba Mukama abeeko byakola mu bulamu bwo. Kimu kyokka ky'oba otegeera, togenda kuva mu nsi ng'olabye version ya bizibu byokka.
togenda kuva mu nsingola by'ennaku yokka, togenda kuva mu nsingola by'emitawaana gyokka, togenda kuva mu nsingola by'amabanja gokka. Kitange gwenyimira maaso nga mpeereza bulijjo, ndabye abantu nga bajja ku Kanani n'obagaggawaza. N'olwaleero Mukama ngenda bassaako amafuta, naye kati nga bayimusiza emikono banteekereko ekisa ky'okugaggawala, bampeera amafuta ag'okugaggawala. Ndabye Mukama wange ng'omuntu ng'ajja memba soomu, naye oyo omu kubanga akyali muto n'emyaka gye mulabidde, ne ndaba ng'akoze bukozi n'amaanyi ge, ng'owadde omukisa emirimu gy'emikono gye, ng'alaga ebyapa biri mu 100 azimbye amayumba, ayina eyiye, ayina ez'abapangisa ab'ekikabaale mu ogumiikiriza bamuyita mulogo, naye ye yamanyi nti musabi, omuwadde ennyumba eyiye Bungereza. Mukama wange taata, abantu we bayimiridde wano waliwo amafuta. Abantu service gye balimu Mukama erimu amafuta. Kwegayiridde wabeere watoola amafuta ataago, wabeere watoola amafuta Mukama. Njagalayo abasajja n'abakazi bangi abayingira mu bujulizi ekika ekyo n'okusikawo. Njagalayo abasajja n'abakazi bangi b'ogatta ku bujulizi obunene obwenkanidde awo, abantu beeyongerenga okujja nga bajulira taata, bajulire abapangisa omuwendo gw'emizigo gye batajjukira na kujjukira, babeere n'emizigo gy'abapangisa nga nagyo tebagijjukira obungi bwagyo. Abaabonaabona obwenkanidde awo, abaatambuza ebigere obwenkanidde awo, obampeere Mukama taata ku ssanyu. Ogambye nti tulisanyuka, ogambye nti tulijaguza, ogambye nti waliwo bangi abalitujagulizaako, ogambye nti waliwo bangi abalitusanyukirako. Kwegayiridde Katonda abeera omulamu. Abantu bano bonna abali ku Soloti FM, abali ku Soloti TV, abali ku Soloti Media emitala w'amayanja, betusaba nabo bankolere bulungi. Gw'oli mwesigwa Mukama, tolemererwa. Bwe njogera ekigambo kinyweza, soogerangako kigambo nga kiri ku lwange, naye ekigambo kyonna kibeera ku lwo Mukama, kubanga ne bano bonna bali wano ku lwo taata. Abasajja n'abakazi abaludde nga bastrugglinga, kati struggle yaabwe giteekeko omukono gwo, balabe nga bakwatayo taata. Kwegayiridde omwezi guno ogwa April, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tutegese Good Friday, tutegese Mukama olukuŋŋaana olunene olwenkanidde awo. Abantu bangi nga bagamba nange kola lwe ndifuna akakisa ne ngenda ku Kanani ninye ku ttaka ery'eggimu, abantu kwe bagaggawalira. Mukama abo bonna abateesa okujja obakulembere bulungi, obatuuse ku Kanani nga tuweze ennaku 19 ez'ekisiibo, ate nga ziribeera nga ennaku z'omwezi zo ziri 15 April. Tulisiiba wano, tulikeera ku makya, tulizibizaawo obudde ate ne tubukeesezaawo. Naye Mukama, abantu tebaddangayo nga bwe bazze. Ne bano abali mu saaviisi eno, ebigere byabwe Mukama biddeyo nga obikyusiza. Basumulule okuva ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere. Bakola obulungi obutali butono, bawulidde obujulizi bwa Elizabeth, ne bawulira obujulizi bw'abalala bangi nnyo. Naye Mukama buli omu ayagalayo obujulizi bwe. Obujulizi bwe bwe bunaasobola okukyusa abaamulaba, obujulizi bwe bwe bunaasobola okukyusa ab'ekika, obujulizi bwe bwe bunaasobola okukyusa abantu. Yimusa emikono osabeyo obujulizi bwo. Akusisinkane Mukama naawe akuweereze malayika, akusisinkane akuwa amaanyi newankubadde ng'oli mukadde, olabe ng'ebintu bibaawo. Akusisinkane akuwa amaanyi, omuvubuka omuto naawe omuwala omuto, omukyala naawe omwami, omusuubuzi naawe professional. Katonda akuwa amaanyi. Bayibuli emwogerako mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essula 8 olw'ekumina 18 nti Mukama yagaba amaanyi n'obuyinza okugaggawala. Nsaba akumpeera amaanyi ago n'obuyinza obwo okugaggawala. Mukama akumpeera amaanyi ago n'obuyinza obwo okugaggawala. Ekisiibo kyo tukiwaayo eri Katonda, okusaba kwo tukuwaayo eri Katonda, okwegayirira kwo tukuwaayo eri Katonda,
katonda nga bw'ali omulamu akukole bulungi mu linnya lya Yesu. Nsaba buli omu atule ku bigere bye. Nkiwulidde ekyokutuula. Tuula mu ntebe yo okwate ku bigere byo. Tuula mu ntebe yo okwate ku bigere byo. Ebigere ebyo ebyakuleese katonda abiwa omukisa. Bayibuli egamba nti nga birungi ebigere byabwe abaleeta amawulire amalungi. Nolwekyo ebigere biri considered nnyo mu maaso ga katonda. Nsaba ebigere byo katonda abyambaza amaanyi, katonda abiwa omukisa, ng'otambula gy'ogenda wabeerenga we watuufu, ng'otambula gy'ogenda katonda akuweereyo obuwanguzi, oba otambudde n'olinnya n'ennyonyi n'ogenda mu mawanga olabireyo omukisa. Ebigere byo in fact Mukama bwe yaŋŋambye okulangirirako omukisa. Ebigere byo mbirangirirako omukisa. Ebigere byo mbirangirirako omukisa. Bitambulenga olugendo lw'ensonga, birambule poloti we birinnye. Bayibuli egamba nti ekigere ekyo we kinaalinnyanga katonda n'akuwangawo. Joshua essuula 1 olunyiriri olwokusatu. Ebigere Mukama ngambye bisabira. Yagamba Joshua mu Joshua essuula 1 olunyiriri lwakusatu tuwe munaalinnyanga ekigere mbawaddewo. Katonda bw'akutwala okulambula poloti akuweewo. Katonda bw'akutwala mu kitongole akuweeyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi katonda akuwa amawanga. Nsaba Sara nga ndi inspired ne muganda wange yagula ennyumba e Bungereza juzi. Nsaba katonda oyo atugamba mu Zabbuli essuula 2 olunyiriri olw'omunaana ntusaba amawanga ajja gatuwa. Tumusabe ensi okubeera amatwale gaffe. Nsaba katonda nga bw'ali omulamu Mukama nnyongere ku muwendo gw'abo abali obulungi. Ayongere ku muwendo mu kuyita mu kusaba kuno. Ebigere gye mulaga biraba omukisa. Ne mu mawanga gye mulinnye ennyonyi muguleyo amayumba mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kale tuula bulungi ozikubire Mukama eza waggulu. Zikubire waggulu ezize. Mugambe ne Sara yange. Yimusa emikono egyo waggulu. Ayagala okulokoka addamu ebigambo bino naawe yalokokedda nyweza bulokozi. Gamba nti ayi Yesu ekigambo kyo nkiwulidde. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Endagaano zonna ez'edda ze bankolera, ze neekozesa, ze mbadde nkoze, ebirowoozo ebibi bye mbadde nsitudde, n'ebyo byonna bye mbadde ngenda okukola, mbikutuddewo, mbisazizaamu. Neekutulako endagaano za Adamu ne Eva. Neekutulako endagaano z'ebukojja ez'omu kika kyaffe ezajja nga zipaaluuka, ze nasanga mu relationship, ze nasanga amayumba ge nasulamu, masanganzira gye nayitira, n'ebyo bye mbadde nasanze byonna mbikutudde ku bulamu bwange. Nyambala omusaayi gwa Yesu ogw'amaanyi. Era nkola endagaano empya ne Mukama wange Yesu ey'obulokozi era ey'olubeerera nga njatula nti ndokose. Nga n'olw'endagaano yange ne Yesu mu nsi ngenda kubeera bulungi ate ne mu ggulu nfuna obulamu obutaggwaawo. Kwegayiridde Mukama mpa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Neetaasaako byonna ebadde binnondoola nga nkowoola erinnya lyo. Nga mwe mulina ettamiro ndyekutulako mu linnya lya Yesu. Nyambala amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Okuva leero ennaku zonna Omwoyo Omutukuvu take the control, take the wheel, be in charge of my life and my thoughts. Omwoyo Omutukuvu y'abaafuga. Gamba nti ayi Yesu sangula amannya gange mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Gajje mu kulemererwa, gajje mu bwavu, gajje mu buyinike, mu maziga, kunakuwala, gateeke mu kitabo kyo eky'obujulizi, eky'obuwangaazi, eky'okusanyuka era eky'obugagga. Gajje mu kufa nga ndi muto, gateeke mu kuwangaala. Amannya gange Mukama gayingire mu kitabo ky'abawangaala mu linnya lya Yesu. Pangaale nga Ibulayimu. Ebiro byange bye bino. Nange ngaba emirimu. Ndaba abantu nga bakulira mu kampuni, nga bawasanga bazaalanga n'abaana bwe bakula. Nga Ibulayimu yalaba Damasiko Erieza mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Nkisabye ate Mukama ndi serious. Naawe okimanyi nti ndi serious kubanga okebera mutima mu linnya lya Yesu. Ndi mulokole. Amiina.
Amina. 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 Zikubire waggulu mulokole. Kwata ensawo yo, kwata manepasi yo, kwata wallet yo, kwata CV yo, kwata flash okuli ebintu byo. Katonda